Abalungi abakooki bannaffe mwenna abooluganda abakono ab'emikwano ba Kooki n'obwa Kamuswaga bwa Kooki okutwaliza wamu. Nze Stanley Ndawula bwe mbeera eri bampita ow'ekitiibwa Stanley Ndawula, ekigambo ky'ow'ekitiibwa tayite ejja lwakubeera nti ndi minisita wa information era omwogezi omutongole obwa Kamuswaga bwa Kooki eri Rakai abatamanyi Kooki naye ng'omanye Masaka, otuuka e Masaka weeyongerayo kati Kooki tusalagana n'ensi gye bayita Tanzania ne district gye bayita Kyotera, ate sayidi eri tusalagana ne Kabula district. So eyo mu bwa Kamuswaga gye tusinzidde okuba nga tubalamusaako. Mukolo mukulu ennaku zino abatumanyi obulungi buli May w'omwaka May ennaku z'omwezi 15 tuba tujjukira Amatikkira ga mukadde waffe Kamuswaga Apollo Sansa Kabumbuli owokubiri is the one reigning yaliko kati yatikkirwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwali gwa kutaano omwaka gwali 2004 mukolo mawuno ogwali e Kooki. Kati nno tuli mu kumatikkira ag'omwaka ag'omulundi ogwa 21. So tulina bingi bye tutuuseeko ng'obwa Kamuswaga, tulina ebintu bingi bye tutuuseeko ebirungi, tulina bye tuyiseemu ebyokusoomooza abali mu nsi eyo endala etali ye Kooki mubimanyi mutera okubiwulira, naye nga ekituli ku mitima ennaku zino zonna kiri mu nteekateeka gwe mukolo ogw'omulundi ogwa 21 ogenda okubeera mu Ggombolola Kakyera. Oguwedde ogwa 20 gwali gw'amaanyi nnyo, ogw'ekkumi n'ogwa 20 giba nammwe oba olaba wali decade wano decades 2 zikoonye, gwali gw'amaanyi nnyo era kati guno gwa 21 kwe tusuubirira ddala omukulembeze w'eggwanga Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni asuubira okuba omugenyi omukulu oba gw'anaaba atusindikidde okusobola okutwegattako nga tujaguza emyaka 20 bweddu, naye nga twongeddeko omulala gumu mulamba emyaka 21 tutandise decade eyokusatu, okutambulako ku decade eyokusatu. Ebintu bingi nnyo ebikoleddwako obwa Kamuswaga bwe bwali si bwe buli era ne Uganda okutwaliza wamu bwe yali si bweri. So ebintu bingi ebigenze bikyuka. Njagala okwaniriza bannayuganda mwenna, njagala okwaniriza abakooki bonna ku mukolo ogwo ogw'ekitiibwa nga bwe tutera okubeera. Naye leero ngeri enjawulo njagadde bannamawulire okubaleetera bakama bange, nze nga nabategeeza ndi minisita ate omwogezi awo wenkoma. Nomala aboogezi twogerayo batutumire okwogera, twogera ebikoleddwa, naye bakama bange abantuma emirimu leero nasazeewo baleetere mubalabeko. Kuba nomali mutera kulaba Stanley munamawulire naye nga ndiko bakama bange. Njagala okubanjulira mukama wange Oweekitiibwa Sipiika w'Olukiiko Olukulu olufuga obwa Kamuswaga bwa Kooki Oweekitiibwa Richard Sseggwanyi. Abakooki abakimanyi obulungi mu myaka gye gijja mu maaso mujja kumanya nti nno ddala Kamuswaga entatembwa ddala yali alengerera wala. Njagala okulaba nga bizze bikula nga bwe bikula, abaana basomye, abantu bali mu kujjanjabwa, twogera ku major operations nga tosasuddeyo na 10. So nali agadde nnyo abantu eno abali eno Buganda gye tuwangaalira, abali e Port, abali e Busoga, abali Karamoja, Luda, everywhere, ng'osobodde okuwulira mu bigondu video eno, ng'osobodde okuwulira eddoboozi lino ku TV kwogerabeyo oba ku radio kwogiwulidde. Naali tusabye nti no tobeera selfish, gabanako ne banno. Bantu bangi abali eyo, nalabako omwami yalina eddookooli ne bamulongoosa kati ng'asiba ettaayi, naye yali mwami musomesa obulamu bwe bwonna nga tasibanko ku ttaayi. So ebintu bingi nnyo ebikolebwa e Kooki. Singa sibadde na bakama bange naali babuulidde ku byobufuzi bye mwagala bye mutera okuleeta e Kooki, naye tubigobaganya. Kamuswaga yatuganya ddala okwetaba mu byobufuzi ebitali bino ebyammwe ebya politics owammwe ebyammwe ebya gavumenti, n'ebyobufuzi ebyo ebyokutabulatabula propaganda. Kooki tetukkiririza mu propaganda. Matches mwe mumutuleetamu nze awo nze mbayo n'enjogera.
naye bwe tuba nga twogera ku nsonga z'ekooki nga bakulu nga bano bwe bali tuba twogera ku ebyo byennyini bye tukozeeko era byetusuubira okukola era twali basabye mugende mu maaso n'okutulabira mu kifaananyi ekyo. Uganda mwenna abatulaba era abatuwuliriza nga banyanjudde Oweekitiibwa Sseggwanyi Richard nga nze omukubiza w'olukiiko olukulu olw'Obwa Kamuswaga bwa Kooki. Tugenda Amatikkira ag'omulundi ogwa 21 okuva 24 Kamuswaga wa Kooki bwe yatuuzibwa ku ntebe y'abajjajjaabe ffe Kooki tuliyita olukuusi alamule Kooki. Bingi bye tuyiseemu naye obuvumu n'obumalirivu bwa Kamuswaga waffe ate n'abakooki ffenna okutambula awamu naye kitadde Kooki ku ddaala eddala. Bingi bye tuyiseemu okutumbula Kooki ne mu byonna twebaza Royal Highness Kamuswaga olw'obukulembeze obulungi eri abantu be, alina okubafaako n'okubaagala. Tufunye emikwano mingi mu Uganda muno n'okuva ebweru wa Uganda. Ng'ekyokugeza tulina ekibiina ekya Operation International kuva ddala mu America kigatta amawanga America and Europe, kijjanjaba abakooki ne bannayuganda, si bakooki bokka mu ku endwadde ne operation ez'ebika ebyenjawulo. Nga coordinator bw'anaabanjulira Oweekitiibwa Kamuswaga, omulamwa gw'amatikkira gano theme kiri okuzza obutonde nga twenyigira mu kusimba emiti. Omulamwa ogwo gwe gwali omulamwa gwaffe ne matikkira agawedde aga20 bwe twali mu ddwaniro, naye kukuzzaawo obutonde Royal Highness n'akiraba nti tugende n'omulamwa ogwo tumanye ddala nti abantu beenyigira mu kusimba emiti. Bwe twali mu matikkira ag'omulundi oguwedde twasimba emiti ejja kunukiza mu mitwalo, sirina rekodi ntuufu naye mu mitwalo nga 10 nga tuyambibwako bannaffe aba Pathfinder. Naye mu mwaka guno Royal Highness yasiimye n'atoola ku ttaka lye n'aligabira bannaffe nga tukolagana n'aba UNOCO ekaazi zaaweze mu 10+ kusimbako emiti okuzzaawo obutonde. Ku rediyo yaffe Ekisweko tukubiriza abantu okusimba emiti, alisi buli famire, buli muntu ali mu famire wakiri asimbeyo omuti gumu tulabe nga tuzzaawo obutonde. So gwe mulamwa gwe tutambuliddeko mu matikkira ag'omulundi guno aga 21. Tugamba ffe ng'abakooki nti ayinde nnyo Kamuswaga, engo ya Kooki, entatembo ya Kooki. Mu kuyinda kitegeeza nti ng'abaga nti awangaale ffe waffe ayinda buyinzi. Era abakooki tuwuliriza tuweereddwa omukisa ogw'enjawulo ate okwogerako gye muli era mbalamusizza nnyo nga bannange be banyanjudde. Nze Herbert Nsubuga bwe mbeere Kooki bampita wa kitiibwa, naye ng'ebyo byonna neebaza Katonda olw'ekisa kye. Mukama wange His Royal Highness Kamuswaga wa Kooki bwe yasiima n'ampa obuvunaanyizibwa nga minisita okukola guno na guli, ate era nze principal private secretary we. Nina n'obuvunaanyizibwa obulala ku kitongole ekyo Oweekitiibwa Sipiika kyayogeddeko, gye mpeereza nga country coordinator. Abazungu bwe baba nga bali mu America ate nze coordinator waabwe wakati waabwe ne Kooki. Mukama wange Kamuswaga yasiima n'amukwasa obuvunaanyizibwa obwo okubanga nakyo nze nkikwanaganya. Nga bakadde bange abasoose be boogedde,
omukolo gwe tutunuulidde ennyo omukulu Kooki gwe gw'amatikkira ag'omulundi ogwa-21. Amatikkira gano tugasuubira okuba ag'enjawulo ennyo okusinga kugabaddewo, kubanga bw'aba muntu nga muzaale emyaka 21 bw'aba musajja aba asajjakudde, ate bw'aba muwala aba afuuse omukyala. So ne Kooki esajjakudde mu bigambo by'obuweereza obw'enjawulo, naye nze kyenyinza okusimbako ennyesira nga mukadde wange sipiika bw'annyanjudde nga coordinator, bye bintu His Royal Highness byasimbyeko nnyo essira. Ekimu ku byo kyekyo ebyenjigiriza. Abantu b'e Kooki bagenze nnyo mu maaso ku kigambo ky'ebyenjigiriza. Oluusi tutera okufuna ebyafaayo abantu baffe baabalanga babale nti oba onoonya owa diguli genda mu ggombolola y'egindi nga babalogererana mu magombolola. Naye leero we tutuuse olw'okufuba ennyo okwa His Royal Highness Kamuswaga, abaana bangi abatikkiddwa diguli ez'enjawulo, naye nga mubaddemu omukono gwe oba omukono gwa Cultural Institution y'Obwa Kamuswaga olw'abantu abo abateerebbwamu ssente olw'okubaweerera n'abalala okubasakira obuyambi mu bifo eby'enjawulo. Tulina abaana bangi abamaze okutikkirwa naye nga bayambiddwako Obwa Kamuswaga. Abamu baviiridde ddala ku level eza pre-primary level up to university level. Waliwo abaana abakununkiriza nga 100 ekiseera kino abali mu masomero ag'enjawulo. Mulimu abamu bali mu Fort Portal Medical School, abalala bali mu universities endala eza wano Kampala, n'abalala basukulumyeko bagenze mu masomero agali ebweru wa Uganda. So ekyenjigiriza kikwatibwako nnyo, era ng'omukulu bwe yagambye nti ndi coordinator Operation International, waliwo amasomero agazimbiddwa n'amalala agayambibbwako okuva ku mutindo gwago. Abali e Kooki bamanyi Jakavan D ng'essomero eryo liri mu ggombolola y'e Rwanda ku kyalo Buterere. Eryo lyerimu ku kyokulabirako ku masomero agazimbiddwa okuyita mu Bwa Kamuswaga. Waliwo amalala nga Glory naye yambiddwako mu bizimbe byayo. Mumanyi ebizimbe bye bimu ku bizibu ennyo okuyimirizaawo amasomero, naye waliwo ebizimbe ebisulibbwa mu ssomero eryo erya Glory liri mu ddwaniro. Waliwo n'essomero eddala liri mu Rakai Central, mu ggombolola ya Rakai Central, liyitibwa Infant Primary School, nalyo nga lizimbiddwa ebizimbe. Waliwo n'eddala liri Ntantamuke n'amalala mangi. So ekyo kitulaga nti waliwo bingi nnyo ebikoleddwako mu byenjigiriza. Then ekirala era kyasimbyeko nnyo essira mu bbanga lino ery'emyaka 21 kyekigambo ky'ebyobulamu. Bwe yali ng'ayogera eri eggwanga yayogera ebigambo bino nti omuntu tayinza kubaako kyafuna, tayinza kubaako kyatuukako senga taba mulamu. N'olwekyo ebyobulamu abikutteko nnyo, era nga sipiika bwe yabategeezezza waliwo ekitongole ekyo ekya Operation International mwe yanonderanga coordinator okwanaganya emirimu gyakyo mu Uganda. Kiyambye nnyo okujjanjaba abantu mu ngeri ez'enjawulo, naddala obulwadde obutwala ssente nnyingi. Katugambe nga obw'okulongoosa ng'omuntu alina genda India yeetaaga some dollars okumukolako, abalala babatwala mu Germany, abalala babatwala mu India, naye ye yafuna enkwatagana n'abasawo bano era n'abasaba okujja okujjanjaba bannayuganda. Weewaawo bakolera mu ddwaliro ekkulu erya gavumenti erya Rakai, naye temuliimu kusosola nti oba ono avuddewo oba avuddewa, naye abantu bonna bazze ne bajjanjabibwa mu ttiimu zaffe zijja okuva mu Amerika. Abasawo bano bakugu, abamu bali ku level eya WHO, World Health Organization, abalala bali mu bitongole ebyenjawulo ebijjanjaba, ate abamu bava mu mawanga ag'enjawulo naye nga headquarter yaabwe eri mu New York mu United States of America. So ttiimu zino zijja emirundi 4 buli mwaka
era tukiranga eri abantu bonna era bajja bangi nnyo omulundi guno olw'amatikkira gano emirundi egisinga babadde bajja nga tetunakwata matikkira emyaka egibaddewo naye puroguramu y'omwaka guno ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Meeyi ng'amatikkira gaggwa era tunaaba tukyali mu bikujjuko by'amatikkira tiimu esooka egenda kutuuka era etandikirewo omulimu mu ddwaliro eryo ekkulu ery'e Rakai local government hospital. Then tiimu endala eddako okay. Tiimu zino za njawulo waliwo abakola ku kulongoosa tiimu eno ejja ekola ku kulongoosa ebintu nga goiters mu Luganda ge bayita amalokooli then plastic surgery yes bakola ku plastic surgery omuntu ayinza okuba nga waliwo ebizimba ebijja kajjanga katulututu oluvannyuma ne kagenda nga kazimba ku lususu lwo obulwadde obufaana bwe butyo actually bagenda kukola ku ndwadde ziweranga 12 naye tubadde tukubiriza mu birango byaffe abantu bw'oba olina ekizibu ekyo ogende mu ddwaliro ly'e Rakai bakukebere bwe bakisanga nti bye bagenda okukolako kyekiti ky'ogwamu nga bakuteeka ku lukalala. Tiimu eyo ng'emaze okuddayo ejja kgenda ng'ennaku z'omwezi 19 Meeyi tulina tiimu endala egenda okujja ate mu July ng'ekola ku bulwadde bwe bumu eno egenda kuba y'amaaso ey'amaaso etuuka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa July naye nga ekika ky'obulwadde bw'amaaso bwonna bano be bakugu era tulina obujulizi bwe tufunye okuva mu bantu ababadde bajjanjabibwa waliyo abaali tebakyalabira ddala abamu balina ensenke abalala bakalakata maaso cataracts bonna bagenda kuba nga bakolebwako tiimu eyo etuuka nga 12 okutuuka nga 19 abo be banaaba bafulumye mu mwezi gwe gumu ogwa July ng'ennaku z'obwezi 24 tiimu endala ng'ekolera wamu n'eno ebaddewo mu Meeyi tusuubira abalwadde batera okujja bangi bwe banaabaawo abafisse then ate bakwatibweko tiimu etuuka nga 24 July ejja kgenda ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana so ebyo byonna kufuba kwa Mukama waffe kwe tumwebaliza ennyo ngaffe abaweereza be nti waliwo omulimu omunene ennyo ogukolebwa si kwefaako si kufa ku bakooki bonna bokka naye kufa ku bantu bonna era mu balwadde ababadde bajjanjabibwa tubadde tufuna abava Tanzania kubanga Tanzania ali kumpi nnyo ne Kooki tubadde tufuna abava saidi ya Burundi tubadde tufuna abava Rwanda kwegamba ng'ekigendererwa kuyamba abantu ba Katonda tekiri mu kusosola tekiri mu ddiini tekiri mu ggwanga tekiri mu bya bufuzi byowagira so tusuubira nti ebyo bye bimu ku bintu ebikulu n'ebirala ebikolebwa bye tutwala nti bikulu nnyo n'olwekyo okujaguza kw'omwaka guno kulimu ebintu ebikulu ebijjukirwa era mulimu n'ebintu ebirala